Simu ne banga nti waliwo omwana agudde mu kinaabiro mu estate nenga nti omwana agudde atya kwe kujjana bo omwana akoze eki agudde nti agudde n'afa naye nze ndi mukulembeze nengenza okulaba omwana okumukebera omwana taliko kisago kyonna omwana tableedinga ng'alinga ng'afudde ekiziiro koza abasawo basobola okulaba ekintu ekyo naye nga nze ndaba omwana amutute mu ddwaliro gamusanze ku buliri ate abali awaka bagaa nti agudde mu kinaabiro mwafiiridde n'okutuuka mu kinaabiro temulimu musaayi temulimu kantu konna omwana akyali flexible ng'omwana omuntu omulamu bwakoze eki bwabadde kati tuleetedde obweraliikivu omwana ali ku step maama si ye maama wamuzaala tweraliba tibabadde babatumye ne baleka omwana ne step maama step mother n'omwana ne babaleka awaka bagenza okudda nga bagamba ti omwana akoze eki agudde mu kinaabiro n'afa ne mu kinaabiro tewaliwo omusaayi omwana taliiko kamogo konna omwana mulamu nnyo olaba ng'omwana talina wadde nti wazimbye agudde tavudde bonna bw'oba ozadde omwana genda n'omwana wo oleke mulekera step mother kuba step mother buli omu alina omutima gugwe n'abasajja bamuwasa abakyala atiisiti omwana oyo mulekere maama we osigale ng'omulabirira eyo kyensaba abaami n'abakyala basigaze abaana baabwe badde bantumye butto mu tawuni nenda nendeeta butto nenkomawo nennaaba olumaze onaaba nembuuza kanene akataako emyaka 3 nekaŋŋamba maama agenze ne Gideon mu ddwaliro wemaze onaaba nesimula nengenda nenkolaki nengenda paka ku ddwaliro nankomawo nantuma essuuka oluntumye essuuka nengitwala ngenza olaba era bamukomyawo ng'afudde omusawo ng'agambye nti afudde yakyayinga mulamu nga tumaze no preparinga nga tugenda Moyo kuba badde boogedde ne dadi waabwe anti namusalako enviiri anti nagamba kamala omusala enviiri ngende naabe naye akole ki anaabe omwana yakoze eki apula mu state wali bageze omuntu osanga mulamu ng'afudde nga mufu sawa sano nesabifuddeko nnyo nandibeka bakoze eki nange kafeesi w'ekitundu kino fe okutegeerako okufa kw'omwana ono tutegedde saa 6 dakiika nga 3 nti waliwo omwana aseredde n'agwa mu kinaabiro olutuuse awo ne poliisi era bankubidde esimu nengenda ku poliisi nefuna abaisirikale nembaleeta netubakola okunoonyereza kwabwe naye statement nga zaawukana mama w'omwana agamba omwana aseeredde n'agwa media agamba bavuddewo ku makya n'abatuma engatto simanyi n'omuvuka omulala ne basigalawo maama omuto omwana abadde ku step maaza bagenza okukomawo ne bagenda mu kinaabiro okunaaba baafuluma mu kinaabiro nalaba nga bayingiza mayiti ti omwana aseredde n'akola ki n'agwa ate yo media agamba nti omwana amulese mu buliri nga yeebase okwo tulina mu mutima gwake nga mundowooza ngaffe abantu omwana taliiko yadde kaddamejo konna ku mutwe wadde ku mubiri gwonna yadde akantu konna wabula ffe tulina muli nti omwana ono bandiba ate ebikisalire zikwata newaboda agamba nti omwana amusanze mu buliri ate mukinaabiro ate avudde mu buliri ate nagenda mukinaabiro ate kusaawa ezo ng'omwana afudde omukazi abadde alinda kyokwogera nti n'omwana yafudde alyoka ayogera ku ssaawa 6 omwana abadde agala muli abadde agala kukola ki oyo omukazi asaana kutuga butuzinze kambabuulire
Kulireta kwatagana. Ekituufu kiremye okuzuula omukyala alemye okwogera ekituufu kubanga bw'agamba nti omwana agudde mu kinaabiro temuli yadde ettondo ly'amazzi. Omwana talinaako wadde damage wadde oluba wadde ku nkoona nti waliwo awazimbye, kitegeeza nga waliwo ekitali kituufu. Ate omuntu bw'aba agudde mu kinaabiro muyolamu oti ate n'omutwala mu buliri n'ogamba nti ate afiiridde mu kinaabiro. Omuntu ate nti omulambo bagusanga mu katanda ke nti oyo ate omwana aba afiiridde mu kinaabiro kituufu. Just here about it. Hello. My goodness.